Bano bategezezza bannamawulire nti okusalawo kuno baakukula okusobola okulaba nga abaana bano bafuna omukisa okuzuula ebitone byabwe kkono okunyumirwa obulamu bw'ekito. Oluvannyuma lw'okukizuula nti omuzannyo gwa table tennis guyamba nnyo abaana bato, Florence Barijje nga y'amyuka ssenkulu w'amaka gano aga Kids of Africa annyonnyodde. Tugenda ku table tennis n'atulaga obukodyo obulungi oba obupya obwa table tennis. N'abaana baffe aba Kids of Africa ne bazanya kati through sports abaana baffe badevelopinze confidence ate taze kubulaga ffeffeka oba n'abaana baffe n'abalala ababaddewo jjo nabo babadde ne interest mu skills ezo ezitali mu Uganda. Barijje annyonnyodde ku bulungi bw'omuzannyo guno okusingira ddala mu baana bato. Oba bwe waliwo organization eyinza kutraining abaana baffe kuba developing more skills mu table tennis eyinza kujja ku Kids of Africa etuyambako. Joyce Namitala, WBS TV, ebyemizannyo.